okulimba kubi. Mukyalo we bamuyita Madamu Olivia. Baali bamanja emitwalo 7. Nampa clearance ya mitwalo 7. Semester baali bakubanja 7. Emitwalo 7. Twasasulanga emitwalo 4. Alinanga atusasulira kaana. Nange nga nsasula kaana kati gattako bino ebirala simanyi biki nga ogenda mu 3 kukola nga ziri mu 7 plus. Ndimbirize eno gyenkedde okujja okukyalirako omwami ono gwe mulaba ku set. Mukwano gwange of course tuludde nga tumanyiganye ekintu kino tukibaddemu okumala ebbanga oba oli awo eritali ttono. So nsazeewo mukyalireko leero ate tuwayeemu anyumize ku mboozi ate oba oli awo naawe obeeko kyoyiga mu interview eno. Nkwaniriza tuli ku Fik Media, subscribe, like, comment, share. Kadde teweerabira kanyiga ate tobuuka kalango konna. Nsanyusa okusisinkana. Nange okusisinkana ssebo. Ogamba otya? Siina buzibu. Gye tulye n'embiriizi mu lwengo tukola emirimu. Egyatuleeta okukola. I know. Wale kutuddukako kati ffe mwatuleka eri ssebo. Anti ebiseera ebisinga wadde bagamba nti omulanzi oba taganja gyazaalwa. Naffe twayagala okumenyawo ekyo nti ebbanga ery'emyaka 5 lye twakolera ate mu kibuga Masaka nga tukolera radio ez'omu Masaka ate twekanga nti oluusi twali tukolera ate abantu oba baali batatumanyi naye ne tusalawo ntugamba kati sooke tusooke tukakase n'ab'ewaka nti ebintu bino tukola ki tubisobola. Ntusalawo ne tujja ne tukolera ewaka ate emirimu ne gitambula. Kuba sofa ekyamazima n'obwogatta audience ze twali tulina nga tuli e Masaka eyo n'eno eri eno ebyaddala eno myaka 3 eri myaka 5 emyaka 3 egyeno gisinga gikubisaamu egyeri 5 ate nga ndoza n'ebikoleddwawo. Alaba Fik Media mumbulizeeko era omweyanjulire. So abalaba Fik Media mwebale nnyo okutugoberera n'okugoberera omukulu ono Afik. Kuba omuntu bw'asalawo n'akola ekintu nga kino n'agamba nja kunoonya ku bantu ate abali mu areas ez'enjawulo mu carriers ez'enjawulo okujja okubaako ebigambo ebibagamba bannayuganda ebyaddala okirabira ddala nga kiba ky'amaanyi. Amanya yenze omulangira Tigabala Lawrence abeno bampita akwata ku buteni waffe mu lwengo akwata ku buto Saalongo ge bampita naye nga yenze omulangira Tigabala Lawrence. So n'abali ku Fik Media obudde buno abali mu kulaba tekigana kulaba bw'olaba video eno girayikinge commentingako gisharingireko n'omuntu omulala nyiga mu subscription akadaako kanyigeeko obere ng'ofuna ebipya. Omanyi waliwo abantu abatamanyi kigambo kibaita subscription nti when you subscribe at least go oboomu kwaba abasooka okufuna ekintu ekipya ekyo ekibashize ate ku mukutu ogwo. So tekigana kulikinga tekigana kusharinga. So Tigabala yani omulundi gw'omulabyo n'asoosa okulaba mubuulire Tigabala yani. Omulangira Tigabala Lawrence azaalibwa ku kyalo bakiyita Kyengeza wano mu Lwengo Town Council mu Lwengo District. Zaalibwa omwami bamuyita Bugeza Sam n'omukyala bamuyita Wanyana Rose. Asomedde Mbirizi Advanced Primary School okuva mu baby class mpaka P7. Asomedde ku St. Joseph Mary Senior Secondary School Mbirizi era from senior 1 to senior 6. Amawulire diploma nagikolera ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo diploma myaka 2 diploma bwenjimala diploma wongeggwa 2015 nafuna omukisa ogwigata ku Subi FM bwenegata ku Subi FM eye Kampala
gye bali bampadde omulimu nenkolayo ndowooza Ahmed Bogere Masembe. Yes, ya Ahmed Bogere Masembe. Eyo nno nakolayo ebbanga teryali ddene ku ye Kampala koza okusoma kwali kuwedde ate eri nga nali mpangalira wa Senge e Kampala ebyadala nga ndaba sikyasobola tebbeera naye kati bwe bampa omulimu ku ssuubi ne nsalawo ne ŋŋamba mukama wange ne mugamba 2012 olwo ssuubi yali etaddewo branch ye Masaka 88 katonyezeemu mukama wange n'aŋŋamba koli nti oli weeri lwaki togenda wa e Masaka era nenzije Masaka by that time 2015 batusindika eno ne tujja n'omukyala n'ava Kasengejje naye yali akola ku ye Kampala era n'ava e Kampala yali kati eno ye yajja ate 2012 ye yajjayo 2013 ye yansooka yeeno kyokka ate eringa e Kampala yajjanga ng'akola Saturday twakolanga program bagitanga weekend vibes nenga mawulire g'abaserebu twagikolanga ne ba Dictator Mark n'ava Kasengejje waliwo omukulu wa Nicholas wa High People Awards waliwo Kosula Flexible program twagibeerangamu abantu nga mukaaga nga kitwetagiza okubanga buli omu oli muyiiya nnyo okubanga oleeta amawulire g'abaserebu at least ng'oleetayo celebrity news 2 kati bwe zijja kusubi ye Kampala ye Masaka eno ne tukola ne Nava yali akola program katupakase eyo saawa zaalinga 4 mpaka saawa 9 ne tukola ffenna nga nze nkola amawulire g'abaserebu ku saawa 5:30 mpaka saawa 6 then ye ku 6 ate n'asooka agenda mu bbaluwa n'asooka agenda mu yakituumanga kindi ku mutima n'asooka agenda nga mu ebyo ffe ne tusigala nga tukola ebirala kati awo nga ndi ku ssuubi y'e Masaka ne negata ku Muteesa Royal University branch eya wali mu Kirumba nenkolayo degree era mawulire era sebo Tigabala Lawrence ayina diploma ne degree mu mawulire amawulire yagasomera ddala amawulire teyagajjaamu buzzi amawulire nga manyi ekikwatagana ne media era nze kyemmanyi abawuliriza abange bamanyi nti ndi complete journalist lwaki ndi flexible nkola drive shows morning show ne evening nsobola okukola lunch time show nsobola okukola sports nsobola okukola commentary nsobola okusoma amawulire nsobola okukola talk show ate nga sikigezaako obugeza wabula nkikola to my completeness nenkikola omuntu n'akitegeera naye bagamba mu matendekero eyo wasingayo theory practical zaaliyo kati nze ekyannyamba ate nasomera ku Buganda Royal Diploma kati nti ku diploma level bw'osanga ettendekero nga Buganda Royal ettendekero lya Ssaabasajja ekyokulimba kibi buli kikozesebwa kyaliwo nze nyinza okugamba twali abaana 3 abasoma journalism twakituumanga DJ diploma in journalism ng'ogasa aba nomo gye tuyita daytime aba evening n'aba weekend twali abaana 3 ne ku baana 3 abasoma by that time tuyinza okuba bali mu media tulinga 6 oba 7 nti nga bw'olaba kamera eno bwe tuli wano mu maaso omwana yalowooza nti omusomesa ajja kujja agimuyigirize anti ekyamutwalira mu ttendekero ate omusomesa agenda kuyiga kujja operatinga omusomesa agenda kuyigirizaako adequates agenda kuyigirizaako nti this is the zoom button obusookerwako agenda kugamba this is the lens bw'oba oyagala ku adjustinga lens onyiga wano okitegeera bw'oba oyagala kuba still photo okola bwoti kati gwe bw'otatwala mutima ate kugamba naye bw'aba omusomesa ali eri kagende mwegayire muganya musomesa kale bampemu ngende ngira ngezesaamuko wali kati kyekyabanga nti ffe nze lwaki saagala genda ku TV ndi kamera saaji wabudde wadde nga njimanyi era nze bw'ogimpa n'oŋŋamba yiiyo era nkuleetera ekintu ekirungi ate kyewandyagadde naye nagamba kanspecializing mu radio lwaki nti
nabeera nga ku Buganda Royal eyo ng'ate nyina omukisa gwa accessing ogenda ku Suubi FM e Kampala awo ku Namirembe Road bwe yali ekyali kati nga bwe ngendayo Ahmed Bogere Masembe mwami wa Nseenene ate nga mwama wange wa Nseenene kati twafuna omukwano ogwo nga muyita kojja kati nga sifuna buzibu kugenda ku Suubi eyo kati nga bwe ngenda mu studio eyo mbalaba nga bakola nga binyumira ebyaddala nga binyumira kati nga ndaba slide baziteekayo bwe bati microphone wooteekayo bw'oba ova ku mpewo okola bwoti nembikwata muto kati ate nga bwe nzira ku Buganda Royal kati bwe tudda ate practical zosobera ate nga nze mbikola nga ate abadde abikola ku mpewo kuba ku Buganda Royal ffe bwe twasomera twalina abaana babiri abaali balina media houses by that time ina muganda wange bamuyita Sesanga Batte bamuzaala wano Sembabule by that time yali akolera Kingdom Radio nga walinga uno omukulu bamuyita Michael kati obudde bunasoma mawulire ku UBC kati nga balina media nga batu begomba ye nga bayingira mu kirasa anti bayingira mu lecture room fena ne tusirikirira hata bakola ku mpewo bazze mugenda kwogera ki kati nga ne batte mukwano gwange nga oluusi waba tewaliyo nnyo kyamaanyi angamba nyina mawulire ku ssaawa 9 ku Kingdom tugende so neyo nayo nenjeyambisa kati nga amawulire ago mpulira kati ngenda okuva e Masaka eno genda ku campus ng'omukyala naava oyo mufudde mukwano gwange nali nalundayo empanga yange eyo mu kyalo nkwata empanga yange njimutwalira mugamba bannange gwe mukyala asinga okukola ku nsi kuno teri akusinga kati naye afuuka mukwano gwange by the way kati nga okuyingira studio tekimbeerera kizibu so ekyaku sijja gamba nti kyakukyaya naye ekyaleetera obutaba nga toli interested mu TV kubanga tewaaliwo TV station gye walina koleramu practicals kangambe bwe kati ate nekyangana okugenda ennyo mu TV ekirala omusomesa yatusomesa TV simanyi TV lukusi simanyi biki Mbola byakwefaako nnyo ffe newaffe mu radio ojjanga bwoli nogenda ate ensi n'ogikuba ne bagamba sabula oweeka kuba buli omu neyeegomba n'okulaba naye ku TV looks kimu olina okubanga olina mukwano gwo wa boutique atagenda kwekaanya olina ogenda ogyeyo engatto okwambala kwa buli lunaku lwayambadde gwe tosobola dduddamu kyokka mu radio bw'oba weesaza akambalo ko kasita kaba nga kakyatukulaatukulamu oliwo ddembe okakomeramu ki enkya n'osabula nga teri ategedde bwe kasita ojja ne content nga wanjawulo n'oweggulo eno mu radio osabula so kati ninga lwaki seesonyiwa ki nga n'emikono gya TV sigirina gwate munnaye nga kituufu ewaka TV yaliyo naye nga access egenda okunoonya omukozi wa TV ndowooza mukwano gwange mu TV by the way gwe yasooka okubeera mukwano gwange waliwo omukulu omukulu we bamuyitanga erinnya lineerabidde yakolanga n'omukyala bamuyitanga Pista bakolanga ku WBS kati okuva ekawaala ogenda ku WBS wansi ekawempe tewabeeranga wala kati ng'olusi pita eri ku Northern mpola ng'olusi sina byakukola neŋŋendayo mukulu oba Alan Cruz oba linnya liri awo si kyamujjukiza so yakolako ne ku Record TV kati nga mukwano gwange oluusi naye ng'ebyaddala radio yo lwaki nti mu radio nakula mpuliriza radio kati mukula nga mpuliriza radio neneegomba okukola ku radio ate nze nyina oba likodi etategeerekeka kyate omuntu yajagaza okukola ku radio ate yakola sports ate nze nkola drive nkola musical shows by the way omukulu yansikiriza ndozo okwagala radio okwagala senti nti oba mentor wange mu kino kyenkola naye anjagaliza Bogere Moses Brazilian
Bogere Moses yakolanga sports school radio buddu oko kati nga ali ku akabozi ku bbiri. Yes, kati nga sawa 10 bwe ziwera signature tune bweggwa chenda munana akamuza munana chenda mutana akamuza tandwedi obudde yo mtu wa bulijjo nze Bogere Brazilian Moses agomu nkubo gakutusibwa ko banafa ba Airtel abagamanye ga star 195 hash we nakulekanga kyekimu ngampulira bannange omuyayo n'amanyi kati ate nga by that time era ngoberera nnyo sports kyokka ate nga nyinayo n'abankolera drive bempulira nti ye kati obudde obwo kojja wange Ahmed Bogere Masembe yakolanga program evening cruise ku CBS kati nga Salongo DJ Masiko akola butanaziba ku Equator nga MC Woodman akola fast ku Tropics ne Buladde kati buddu obudde yalina no ba drive balungi bogamba nti this one ensobola omwegomba wadde bamukulu kwa bakabanda bakolanga naye nga mpulira Salongo DJ Masiko bwayingira kumpe ku 11 mpulira nga kyekyo budde nasiba kulikayo kyo namusa from radio Equator ngowulira dala yes kati nga mpulira binyumira ebyo ddala nga mpulira binyumira ningamba buzeyi nga sinagenda ku campus zibigazi bya senior 6 bikomyewo angamba njala ogenda okoleka computer ICT obo busomesa ngamba sebo nolimba sebo olimba ngenda kusoma mawulire era bwangamba ogenda okunona kuba nze nafuna omukisa by the way omukulu Aloysius Matovu Joy alina ekitongole bakiyita ekibiina bakiyita balina talents basangibwawo ewa Bakuli naye kuludde nakulabye twagendayo nga omuvubuka avudde mu kyalo ku Jozimeno waggulu ku St Joseph Mary's alina results ennungi cause nze mu senior 6 nakola 17 points nenzibinkana n'abaana b'omu kibuga ne bampa basale ningenda ku Buganda Royal kati bampa basale ngenda okunonayo course okujjuza course gye nyina okukola namba 1 namba 2 amawulire nengateeka mu namba 1 obusomesa ne muteeka mu namba 2 olonga batugamba mu ku campus bw'okola liteeke bakuza mu course ey'okubiri gye wateekawo ningamba nze mawulire kangateeke mu namba 1 somesa namba 2 ebya computer ne mbiteeka mu namba 3 mbiteeka mu namba 3 ngendo komyawo byensabye nga mawulire musajja nayomba mzee nayomba bintu kibino katogenda ne tufuka no lutalo nga yalaba byogenda okusoma byawo nendose ekyamu kakasante nsobolo bikola ku internship yange nagikolera ku radio Equator nga supervisor wange DJ Brian kati wavayo by that time wali osomera nali nsobera Kampala nsula wasenga kati internship jukira ya myezi 2 kati internship nagikola 2014 mu gwo 7 paka gwa 9 ku radio Equator kati bye nakola ngeyo ku internship nga muzeyi mbiri codinga ku ka memory card kati nga bwenzija keno mu kyalo mbimuwa nabitaka ku memory card nga soka afuna bakulu bane wano mu kibuga mu town wano embiri zinerwewo muliro omwana wange toko shuru mfuna abantu benchaza ngao twalina mikwano jaffe basomenanga kumutesa nga sinagendayo twakolanga nabo yitani eyo ku Equator nga nsoka nemba chaza nitukola toko show kati ate yenga uli ansobola okukola toko show kusinga ate drive kati nga nze njagala musical show kati nebibeeraawo kati natuka kaseya nabivaako nangamba kale Katonda yakola ki yamanyi ngendo obikole so nakukiririzaamu nanzikiririzaamu era by the way nyina omukisa omunene muzadde wange
ate yasinga okunzikiririzaamu n'okusinga muzeeyi yalina ekizibu kimu kendi nti nze first born we buli kyoleeta kasitamba nga nsobola omukkirizisa. Omanyi waliwo okuleeta ekintu ng'ate naawe wakireese tosobola kukikkirizisaamu muntu. Kati namukkirizisa ne mulaga ndi kino nno ssewo mpulira nkisobola nakkiriza. Era lwava kuyikweta kati ate bwe nva ku intern ngamba naye kansaba omulimu ku Ssuubi. Era nze omulimu gwange ogwasooka ku Ssuubi nagufuna 2014. Agreement yange oba endagaano yange ne mukulu Ahmed Bogere Masembe yali nti ngenda sente ziwandifuje wano ng'omusaala ngenda zikuteera iyo nga tuition ku campus nga nkyasoma. Najja omulimu ofuna okyasoma mulimu nagufuna nkyasoma nensijja kati nga mbeera waawo ku radio jangu oyambeko wano biki janguko mawulire janguko mu newsroom editing kano kola ki kati wajjangawo omukulu bamuyitanga Pastor Male yalinanga program ya documentary ng'etambula kati nga bangamba genda mu production mu recording ne mu recording biki kati nga gye emirimu gyenkola then neninda program yange ya Saturday n'olusinga naye ankampita wakolanga mweno yuko ya Saturday weekly ya wolokoso kati nga yeyo erimu omukaaga naye nga nakigumira kozi nali njagala omuzindaalo naye tugenda tukambigezo bya end of semester yattu semester 1 basa ngende wa baso kunona clearance ngamba Tigabala nga tosasulangako wadde 10 konzi ogambye ki tosasulangako wadde 10 na mwa baso osaaga nangamba zino jangu yite eri oyingire nempite nenyingira ku computer nandaga nga tebantedanga wadde 10 kyokanga Bogere yakusuubiza nempulanga omutima gumenyese nga sigenda kola bigezo nogera nobuza Bogere lwakita kusasulirayo nengendayo nemubuuza anko nga tewaliyo tuition ate bigezo bituuse nangamba sente ezagizyemu nempulya ennaku ngenkutte ebyaddala nga ngenda ku misinga papers nkubira muzeeyi obudde obwo yali afunamuko obuzibu ng'afunye waatowolokeramu nti ngenda kukola ng'ate bwe nkola ki bwe bansasulira yawulira ennaku ng'emutta talina wagenda kujja kasente kati baasa omukyalo oyo n'obudde buno ku Buganda oyo bamugoba yali ayina ekisa kingi yali mukwano gwange kola olunaku natambula ne muviira kati ekiraba ali wendoza sawa nga 3 mukubirako akasimu mbuuza Madam Jeba nti kale Madam omwenye kiriwo nti nedda nkola ku Ssuubi ne baali bansuubiza okunteerayo fees oba tuition nti n'emyezi gye nkoledde fees tebasobodde kukola ki kumuteekayo ate ne muzeeyi tali bulungi by this time mbadde nsaba obeeko bwonkolera nkole papers sente nja kujja nazo semester ekola ki eddako okulimba kubi mukyalo we bamuyita Madamu Olivia baali bamanja 7,000 nampa clearance ya 7,000 semester eyo baali bakubanja 7 7,000 twasasulanga 4,000 alinanga tusasulira kaana nange nga nsasula kaana kati gattako bino ebirala simanyi biki nga ogenda mu 3 kukola nga ziri mu 7 plus mukyalo inampa clearance so nabanga akusasulidde omukyalo oyo bwampa clearance nabanga nsasulidde fees nenkola papers bigezo ne biggwa nenzija newaka ngenda okuddayo ku campus nga muzeeyi atampadde 10,000 naye mukyalo eno kye nakola bwe nali nvaayo nakwata enkota z'amatooke 2 n'enkoko empanga nengenda nabyo mu kibuga
ne mbitwala ku campus ne mbiteekaawo ne mugamba maddamu ebyo ebintu bibyo. Kati ate ne nsasula fees owa semester eyo esembayo eya second year. Semester esembayo ya second year ngisoma butuuka akaseera awo kati biwedde tutuuse mu budde bwa graduation. Nyukira graduation ogenda mu buli department oyina okkiriyalinga buli kimu oyina okkiriyalinga buli wamu oyina okkiriyalinga buli wamu oyina okkiriyalinga. Kati nga nkimanyi nina ebbanja lya semester 1 erya second year basaze yampola kuba saazitwala mu banka sente twali tuzitwala mu Centenary Bank awe Rubaga. Kati basa ngamba tofaayo basa nga tebamugoba olw'ebbanja lyo so olw'ebbanja lyange olw'ekisa kye yalina ku bayizi nti buli muyizi bwe yajjana kyakomanga kuggweka buli muyizi yajjana mu basa ekigamba genza kunyuma pepa nga mga tofaayo. Kati waliwo n'omukazi bamutanga Josephine nga yekko basawe kyokka ate balina head of department waba basa wa finance ye yali mwami naye ng'atula opposite nabo bo bamuweereza buweereza mu system bo bye bakwata bank slips. Munange basanga bamugoba lwakuyamba nga balaba essomero lifiirwa. Tugenda nno mu graduation era by the way nze namisinga graduation yange. Tewagraduatinga ku diploma Like omwaka gwe twali tulina otikkirwa 2016 mu January. Saagendayo nga kye kitantwala natya sigenda fulumira mu katabo. Jukira nali sikonfirming nga nti oba basanterayo ki fees. Naye nenindo omwaka ogwaddako nali ndi ku Muteesa second year ate ne graduating ku diploma. Ngeri bye bya diploma nabimala dda. Nene ngendayo ne graduating. Kati atogendayo ekyasinga okunsanyuza ngende wa main basa kye nali ntidde nti yala katabirina basa yampisa wane ewuwe banke biri musajja gwantunulako tandabangako bwatunula ku computer ono omutima gukuba ngino kulaba nga ampa clearance yeyongerayo genda ofuna stamp ezigenda ku graduation okunteeka mu katabo. Ngende wa Mr. Sekwanda head of department communication and education ankubira mu stamp esembayo oluno bintabe n'okuntama nina emirimu gyange olwedde enkola muzeeyi agamba nga tebakutikkira okitegeera. Kati kubira muzeeyi mugamba kiwedde nfunye stamp ekola ki esembayo egenda okuntwala mu katabo. By the way banteeka mu katabo nga olunaku lumu tugende ku graduation era ndowooza ku makya lwe baatutimba ffenna ng'ate enkeera ku Friday graduation. Nakeera ku makya nenva e Kampala ate nenzija eno kuba bigawuni nali nabireetadde eno mu kyalo. Kati ne tusimbula wano ku makya Friday saa nga 10 tugenda ku Buganda Royal ne bantikkira wadde nga nali namala dda okusoma. So kati olugendo bwe lute bwe lwali olw'okusoma tilwali a bit easy. Kakati olugendo lwa radio awo wennyini katusooke tugiremu bwe tuti tukomewo n'olugendo olwo.